Muliwa basemye kozo abakolamu obulamu kunyuma bobanga wabulamu iyo bana Uganda mwena namba ko oranga 12 omwezi guno gwennyini wali ku airstrip ekololo mu jetu wagire EDDY KENZO mu EDDY KENZO festival tubereyo banji tuchi EDDY KENZO festival be there be no way ye mukuru oyo gobayita David Rutalo Gabo sobodo kubatenga omuliranga ayita abantu mwena musoro kubatenga mujja ekolo abayimbi banji nyobe kutegeeza ko tibasodo kubate bakoze drop ezenjawulo okubatenga bagaliza oba bagaliza EDDY KENZO okubatenga ekintu asobola kubatenga kikubo buli awo bayimbi banyo bade nebivulu ebyenjawulo nenga bakabira drop Chris Evans abamujjukira yali akabira drop EDDY omukulu wa mita gravity omutuju yavayo nayenga akukulumanga agamba naye drop tagifunyeko wadde nakamo nenga bayimbi banji nyo gwewulira rotate so baby reset jagala time to refresh yeah what's up my people it's your girl Lisa just been out there again and again namba kola mikwano mukimanyinga 12 November 12th November fena tuli waliko EDDY KENZO festival Kololo airstrip is the only place to be ye teke yo bamuyita Lydia Jasmine abayimbi kutegeeza nti abayimbi banji nnyo nga tukyalinze we tukoledde eggulire no tukyalinze omukyala gwe bayita Rema namakulu oba oli awo anasobola okubatenga naye ajja mu EDDY KENZO festival press conference olunaku olwayo badde wali ku bannaffe mu maka ga Uvrach mu kibuga Kampala we badde enteekateeka eno EDDY KENZO okubatenga abanjulira enteekateeka yonna nga basobodde okubatenga etambula mu kivulu kino festival eno egenda kubeera ya nnaku bbiri nga basobodde okuba tebatutegeeza basponsor n'abategesi bonna big talent omukulu DJ Masiko basobodde okubatenga bakibadde mu press conference nga bwetambudde omukulu Edirisa yebazizza nnyo music entertainment abayimbi bonna basobodde okuba tebamuyambyeko olw'ensonga nti obwegasi bwadde bwanjawulo nnyo abayimbi abasingira ddala basobodde okubatenga bakoze drop ez'enjawulo bakoze posti nga zizzaamu EDDY KENZO amaanyi ne festival eyo olw'ensonga nti KENZO abadde n'okusomozebwa kungi nnyo nga mubadde mukuwulira kyasobodde okubatenga ayitamu adde tasuubira nti bayinza omubeerawo naye agamba abayimbi bamulaze essanyu nekiraga nti music industry oba oli awo bajja kubaate bakitambuza festival eno ng'egenda mu maaso tusuubira omukulu abayimbi okuvaako ebweru w'eggwanga abagenda okubatenga bayambako EDDY KENZO okubustinga ekivulu kyempolampola mulimu Harmonize okuvaako Tanzania omukyala bamuyita Mampi okuva Zambia ya confirminze Bruce Melody n'abayimbi abalala bagenda kuba tebakikuba bagenda kubatenga bakitambuza mu nteekateeka eyo abaana bamasaka Kids Africano bagenda balabako ekkololo bagenda kubaayo lunaku lwa mukaaga enteekateeka eyo egenda kuba massive nnyo kati omukulu KENZO agamba nti essanyu libadde lingi nnyo enteekateeka ebadde bweti sooka owulire Abana ensanyusenyo olwaleero sigenda kwogera bigambo bingi lwa nsonga nessanyu lingi ate nga bagamba nti weewalanga nnyo okwogera ng'osanyuse nnyo oba ng'onyiizi oyinza okubeeramu ensobi so n'olwekyo muzikirize ngenda kubawa bigambo bitono lwa nsonga omukwano ogundagiddwa mu kutegeka shena sigulaba ngako nakoma gulaba nga tulonda BET bannayuganda bali united nnyo bwe mulundi gwenzimu okulaba bannayuganda nga begasse bonna wamu okuwagira omuntu waabwe ekintu ekyo kinzizizaamu amaanyi ye press conference nga EDDY KENZO akatiriza festival nga bwegenda okubatenga etambula agaba festival byonna bigenda kubaamu bwe biti Soko is microphone kakati ndimo kuleta idea ya EDDY KENZO festival bendali tudde nabo mu meeting balabanga tikisoboka ne bangamba ekyo kintu kinene tetujja kisobola kubanga tosobola kubeera na sente zikola kintu ekyo ne mbagamba tujja gezaako omumpi wakoma wakwata tuyinza obutakikolera ku level kwe tulina kikolera naye tujja kukola kye tusobola kubanga kibinyo obutatandika so nze n'ensalawo tutandike EDDY KENZO ng'agamba ekirowoozo kyavaawa
festival nga bwetambudde agamba nti abantu bonna abeebazizza abasoda okuba tebamubeereddewo n'abayitanga 12 ku Lwomukaaga. Era netusaba essaala awo ne tukkiriza tutandike. Lwansonga nyenze kye nali neebuuza mu kutandika ng'angamba nti abantu banaakitegeera kye tuli mu kukola, kubanga it's not about kufunamu ssente oba ki, but kintu kinene ekya ffenna. Nakola ekintu kino nga njagala giving back to my people, abo abagenda okukola emirimu egy'enjawulo, abagenda okutunda ebyokulya, ebyokunywa, ab'ebyuma, aba sawundi, aba boda, aba taxi, nga ntunuulidde ekifaananyi kinene nnyo. Ye EDDY KENZO festival bwegenda kuba ate ng'etambula. Agamba nti festival eno etambudde district 15 yonna gyeyise ebadde successful. Netutambulira ddala district almost 15 ng'abantu bajja bangi era emirimu gyaweebwa abantu bangi, buli muntu mukama wa kitiibwa. So ekirala kyendabye mweno festivals enganze kyenjize nti mu nsi kyosiga kyokungula, bw'osiga omukwano okungula mukwano. Mwebale nnyo okubeera mikwano gyange, nange siri bavaamu. I will keep on doing what I have to do. Siri perfect, nange nyina ensobi zange ng'omuntu, naye bwe mbanga nsobeza mu nsonyiwanga kubanga ngezaako nnyo. Bannaye mwebale nnyo, mwebale ddala. Abavubuka ndi musanyufu nti musobola otunuulira omuvubuka omukozi alasobodde kugenda mu ssomero okufuna bipapula, naye n'agamba nedda, wadde sikyasoboka nsobola okulwana n'ensi nembako engituusa era nempa abantu emirimu. Ye EDDY KENZO festival byayogerako ku ebyo. Yeebazizza abasponsa bonna n'abavubuka ayina bw'abakubiriza obutakola fujjo. Ali eyo togwamu maanyi, tewemalamu ssuubi, osobola okukola ekyo ky'owulira ky'osobola okukola kasita onaakikoze omutima gumu, obwenkanya, amazima, okwagala, Mukama agenda kikuteeramu obwangu era abantu bangi bagenda kukifunamu. Bannange temugivinganga up, mubeere abavubuka abalwanyi ate abalwana mu nnwana ennungi etagenda kukosa muntu mulala yenna. Njagala ntwala akakisa kano okwebaza abasponsors bonna abasobodde okuba nga batuyambako okutuusa ekintu kino wano. Nebaza Big Talent Management, Masco Entertainment, Big Talent entwaliramu mwenna bajakobo batefe. Ye festival, ye press conference wesobodde okuba ye press conference wesobodde okuba ate nga ekomekerezeddwa. Balinze festival yokka olunaku lwa mukaaga abantu kololo enteekateeka yobwegenda okuba ate ng'etambula. EDDY KENZO festival osabibwa okuba ate ng'ogenda owagire EDDY KENZO festival. EDDY KENZO mu nteekateeka eyo bayimbi bangi nnyo abagenda okuba ate nga bayimbirako EDDY KENZO. Kutegeeza akabava ebweru w'eggwanga tusuubira ne Rema Namakula agenda kuba ate nga ajja okusinziira ku biriwo. Rema Namakula alina okuba ate nga mu kivulu abeerawo mu mbeera yonna.